Akaseera kano kalipota yembera y'obudde wano ku lutimbe lwa Star TV Munyenye Gwanga omwanyiza Mohamed Kituso okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Okusinziira ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi olwaleero kitulaze nga kinuuna mpewo kitudde ebukiikakkono bwa Ssegguyanja Buyindi nga kigezaako okutangira empewo ezandibadde ku ntanga zoolekera ensi yattu. Bwe tugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bwe tusuubira mu nsi yaffe tusuubira kuba okutonya okusigalamu ebitundu ebiri ebugwanjuba ng'okebiriza odde eri ebukiikakkono so nga ate ebitundu ebimu ebisangibwayo ebukiikakkono tudde eri mu kotiro tusuubirawo omusana okwakanga gukubakubamu saako n'ebyo ebisangibwa ebuvanjuba wabula ate bibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale awo nawo tusuubirawo oluwandagize era tusuubira embeera obudde eno okukyukamu katono mu biseera by'olweggulo nga tusuubira okuba kutonya ebitundu ebisangibwa ebuvanjuba saako ne ebugwanjuba era nga ne temperature oba ku diguli za 24 mu Kabale so nga ate eri mu Gulu tusuubira temperature oba ku diguli za 29 okwijjako eri mu Kotiro tusuubira temperature oba ku diguli za 30 so nga ate eri mu Tororo tusuubira temperature oba ku diguli za 29 wabula ebitundu ebimu ebisanga ku mbalama z'ennyanja Nambale awo tusuubira temperature oba ku diguli za 28 gwena munange nasuubira okutambulako mu bigo ebisangibwako Samazinga Africa kutwalizaamu tusuubira okuba okutonya nga mulimu n'okubatukako eggulo mu bibuga nga Nairobi wamu ne Kigali so nga ate eri mu Johannesburg tusuubira embeera okubeera ekidede temperature oba ku diguli za 26 bwe tulaba ku mbeera obudde nga bwe tusuubira okuba mu bigo ebisangibwa ebibunaayira mu kibuga Tocho tusuubira omusana okwaka kutuwa ku diguli za 21 so nga ate mu kibuga nga London awo tusuubirawo oluwandagize ne temperature oba ku diguli 12 wabula eri mu Dubai awo tusuubira omusana okwaka kutuwa ku diguli za 35 so nga ate eri mu Beijing nayo tusuubira omusana okwamemula kutuwa ku diguli za 28 ebisingako ku mbeera obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulaba ku lutimbe lwa Star TV Munyenye Gwanga sula bulungi.